yakulira ebyokwerinda alina office wali ekavule bwe tukyaziza olunaku olwalo ate nga ye meeya agenda okukulembera division ye Kawempe mu 2026 kale tumuleese olunaku olwaleero kubanga ye yaliko omulwanyi ne President Yoweri Kaguta Museveni mu nsiko mu myaka egy'ekinaana nga tumuleese atunnyonnyole jajja ebigambo by'abadde ajja ayogera ng'akyusa ne ku luno 2026 ebigambo bya jjajja byayogera simanya bamubbako akalulu simanya byakola kitya ono yabitegeera tasebo sooka obuze kuba tulaba batulaba media kwezi media mbalamusiza nnyo nekiramusa ekisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baganda baffe bali abeesayidde malina busibeerabira mukama mulungi ekiseera kyonna eraze embeera zewewaawo si bwe bali kumpa omukisa ng'ate era bulijjo bw'okola genze nayogera akagambo nonjijjukiza maye buli lwonjijjukiza ebintu byajja n'Omuseveni kuddanga omutima gwesiwala kansooke mmale okukubagiza ab'ennyumba ya mama waffe abadde vice president waffe wa Western Region mama Mole Jole yatuvudde ku Mugisha kitalo nnyo kitalo ddala abaganda baffe abali kusaidiza eyo mu Western Region tuviiriddwako naye ate bebasinze okuviirwako nnyo omuntu ow'omuwendo abadde atukumakuma nakyo omukyalo oyo kamukuweko kasitole ke katono nga tetunatuuka wali wano wetubeeredde mu tuwa zaffe nga tutambula ne president waffe Robert Kyagulanyi nga tugenda tulambula tugenda tuteekawo ma offices mu madistricts ag'enjawulo twasookera Mbalala nga tukutte Western Region. Omukazi oyo yatuwa keya gwe mulundi gwange ogwasooka gwe nasookera ddala amakage gabadde Mbalala mu kibuga Mbalala addawo alinawo amaka ne ofiisi kweri gwe twateekawo ofiisi yaffe ya NUP kizimbe kye okiwulidde gamba yatukudaabuda ate nga tuli bangi naye nga buli w'omusanga akwandulinga nga bw'omutuuseeko nze neera nze natuuka abaserikale gwe baali batwala n'alaajanira ku ttaka oyo era natuuka n'ekiseera naŋŋamba mwana wange gwe nakulabye ku kamera oli kamoja wali wamma walwana ne Museveni okakasa ne mugamba maama ekyo totumye wesitukidde kankulage bwino bweyagala nkulage bwino kamukulage ne mulaga byonna ebinjogerako ne mulaga ebifaananyi byonna ne mulaga zikadi zizonna nali n'omudaali gwe bamba nze kati kyenne mu gavumenti gye naleeta emyaka 4 njibalamu omudaali gw'omudaali bagumpa wadde tebampeerako sente ekyo kyompozi kinye naye nakyo era sisobola kyebaza kuba nakikolerera bankuba amasasi mu magulu nabonaabona mu nsiko nalumwa obupere nalumwa ekidomola nakibalagako luno naye kyabalema okulaga ku kamera abantu tebakimanyi twakisirikiraku kubeerako bye tusirikira tuga nti omanyi abantu abatagenda mu nsiko ebyo tebabimanyi tebamanyi bupere engeri gye bwatukola tebamanyi mabwaga gatukwata mu nsiko gye bayitanga ebidomola ate nga muyita mu kawule era liba omugambo kayutiyuti oliba omugamba nti ekidomola gamba oba olese ekidomola kyo bateekamu amazzi n'otonyezaawo ebidomola byatuluma taata mu nsiko nga tuli bwana buto nga bakwata ebikukoolakoola ne bakusibako naye ngaogenda musayi gwonna guyimba banadduli abo bangi bonna bali natali musawo natabimanyi buli omu byakunyulanga n'akuteeka kukugo okitegere n'otambuliraawo kati bw'oyogedde ku kigambo kya General Museveni nga mmaze okusaasira abaganda baffe era nsaba Allah asaasire abenjuye abagumye ne president wa Robert Kyagulanyi gyali kati nsaba naye aguma omutima kuba simanyi replacement gyagenda okuteeka esobola okutuuka ku level y'omukyalo oyo nga bw'abadde era bali mugambi yakabye n'amazzi ga president wange Robert Kyagulanyi musaasira musaba Katonda amugumye ate bw'amala n'aba bakomawo Katonda abatuuse bulungi kubanga n'oluguudo n'enguudo zifuuse enzibu nnyo obubenje bufuuse obubenje mu ggwanga lyaffe Uganda ogenda n'otunuulira abano abasajja ba poliisi nga bakola ba traffic nga bakola interview nga balaga abantu abafudde mu wiiki ne bagamba kuwa omuwendo n'otya n'okutya n'ogamba bannange kwabo bonabona bye balanga gasaala byekuwadde omu nga moke mutomedde naye nga baba batomereddwa mu mbeera zonna kakati bwe tuvaawo kumbe erinnya nalyogedde saalyogedde yange gwe wannanze naye lubale w'omulamu tasanuyogere enzaagi waswa Juma Sekyange wayogedde biri byalitayadde kati bwe mba njagala okwogera ebyo nga njogera kati nga munnakawempe
saagala kudda mu biri ebyo nja byogera oluvannyuma nze Haji Waswa Juma sikyanze nali kansale kawempaawo byobufuzi siri mupya ate kati kisanja kino ekiggwako nenesimbawo nga meeya w'Ekawempe tikiti ya Museveni yajja n'Omuseveni ya NRM ng'olwo nange nkyala ndowooza nti omusajja akyatujjukira katwemulise naye ne bwewemulisa oli omusajja yaguba nesaba Katonda amutwalire awo naye abeewo tuteekewo abantu abalala bayinza okutujjukira situganyi wayinza okuba ebitambula bitatambula bulungi naye ate tosobola kwerabira kwezi nga tunerabidde emyaka gyetumaze nze bukyankulaba twatandikira ku biiti naye tosobola kumala mwezi nga tonkubidde kasimu golooza lwaki ndi muganda oliwe kasanda ndi weruweero naye tono gwe twasulanga naye mu kuyukiyuki gwe twatambulanga naye ekiro n'emisana gwe namala naye emyaka nawono we nesimbirawo ku bwa meeya abadde ankubira n'essimu n'ennamba yange ya Airtel agirina oyo General Museveni abadde ankubira n'amasimu ne twogera naye bw'atu omuntu akukubira essimu natuka ku level kubeerawo nga tasobola na kumanya nti omusajja wange bwe nali nkubira amasimu meeya w'Ekawempe alibwa era yayogerako omulundi gumu nga amaze okumwabulira yayogerera mu kisaawe Kololo eyo baali ne Minisita Kabanda Minisita wa Kampala ng'amugamba nga Minisita Kabanda yali alipootinga naye oli ogenda omulipootingira ekintu nga yayakitegeera ng'amugamba Museveni twafiirwa omusajja waffe ninga eyafa kati bampita mugenzi bakufiirwa mu mirimu gyabwe okay naye nze tibannanga bulanga tibannanga mu busimanyi twafiirwa bafiirwa kakati ng'ayogera naye omugamba tulina omuntu waffe omusajja w'omulwanyi meeya w'Ekawempe yali akutte fulaga yaffe yatwabulira n'agenda mu National Unity Platform nagamba yatwala n'omuzina nagamba mutabani wange yanyiiga mutabani wo mulungi mirimu mubikulya balungi emirimu babyokulya nate nga mwe mubba sente z'omuwa omusolo zonna muzitaddemu muziteeka mu mayumba okitegedde kati wenategeerera General Museveni ono yatukozesa nensaba Katonda ansaasire ng'omire gye nalaga okiwulidde kubanga waliwo abantu abamu abasobola okukola ekyo ne bejjusajjusa naye nze sina kyenjejjusa n'omulundi nogu kubanga bw'otunuulira history era bwe ntunuulira ebintu bye yayogeddeko wano emabegako n'agamba NUP yamubba akalulu mwamubba akakadde k'akalulu kalamba ebiseera ebyo nali naye wali okyalimu era nabadde n'omukulu omu bamuyita Panado Katumbo omuyambi wa Minisita Kabanda omanyi be baaliwo mu People Power nga fefuli eno n'aŋŋamba gwe Waswa byoyogera tobitegeera omusajja byayogera bituufu twababba ne Panado ng'olwo ate akyusiza olulimi Panado yaŋŋambye omusajja mbu byayogera Jeno bituufu twababba nga naawe kuuli mbu nange nga ate nga waliwo NRM biseera anti nze naliwo NRM anti mbu baatubba aba NUP ye nga yalumiriza nga nange kwendi bakubba naawe nga bw'agamba nemugamba yii naye abantu bannayuganda nga temulina kisa Katumba bwe twatandika ebyobufuzi mu Kawempe n'otambagulizaako nti tutunu tuli mu kukuyiiya obusungu ate obusungu ne buneeyongera naye ate neŋŋuma kubanga nze nalimu mu kalulu ate naye yayikandidate yali esinga okwera C5 eyo waggulu mu Kawempe North era yatambulanga nga nange ntambula neŋŋamba alla bw'aba bwate bwe yangerera siyinza gamba tefe abasiraamu tulina ekintu kitugamba alla tagera ki osanga aba alina kyeyammonya oba kyeyambuusa ekyo nenkireka naye nenjijjukira General Museveni ebigambo byayogeranga nga ffe twali baana bato bwe yazzeemu ekigambo ekyo neŋŋamba omusajja ono buli mwaka ayogera birala buli kisanja kakati ssebo ow'ekitiibwa ngenda kukozesa ekigambo kya General Museveni abantu bamutegeere ate ffe bamumanye ennyo bwe tuba twogera twetaaga abantu batega amatu kubanga ensi kati etunuulidde ebintu bino bitwogera biri mu nsi yonna kozi media sebo oli w'amaanyi nze ndi w'amaanyi abantu emiliyoni n'emiliyoni za Uganda zikulaba n'ebweru kati saawe eno tuteeka okulaga abantu tubabuuse tubagambe bannange bw'oba oyagala okumanya ebifa mu nnyanja obuuza Ggoonya kati ffe twali Ggoonya mwaliyo mu nnyanja kakati bw'oba oyagala okumanya obuuza ani Ggoonya yenze kakati sebo mu 81 Jeno biseera ebyo teyali Jeno kati twogera olw'okuba kati Jeno yagamba ekigambo mu 81 nga muli mu kalulu ka president bayinza okulowooza nnima njagala osoma ebintu bino byeyayogera nga bw'obinnyonnyola nsomaawo awasooka mu 81
ntindo mukinana mugumu Obote nti Obote yappa obululu yagamba if ndaba wano Obote has rigged my votes and so I'm going to push to fight him with President Museveni. Eyo kinana mugumu ate nga akalulu bwe yali agenda mu nsiko yagala bali tubba naye yagamba babbakake naate oluvannyuma nga bagamba Semwogerere yali awangudde kati ye essaawa yalangirirawo ng'agenda mu kalulu kataba nabba akalulu kange njagenda mu nsiko naye nga newankubadde yafuna omubaka omu mu Uganda yonna otyo genda ku namba 2 mu 1986 yagamba bw'ati Africa's problem is not poverty but leaders who overstay in power. President Museveni yana mukaaga ng'agenda okulayira bw'ati bwe yagamba n'agamba ekizibu kya ggwanga lino Uganda si bwavu wabula abakulembeze b'Afrika si bwavu ekizibu kya Afrika abakulembeze abalwa mu buyinza genda kunamba mu 1987 President Museveni yagamba nti I will not preside over a country where a person is killed or tortured and I don't know who the offender is. Kati ebintu ebyo byayogera nti nno tajja kubeera mu ggwanga ng'omuntu attibwa oba n'atulugunyizibwa ne batamanya ani amusi wadde amutulugunyiza kisoboka. Naye abantu bameka abafa, bantu bameka abatulugunyiziddwa, bameka abali mu prisons olw'ebyobufuzi. Kyagamba tamanye prison tazirinako buyinza, tamanya abaana ba NUP abali mu prison abasibirwa ku lwereere. Yoyo genda awalala. Kakati n'agamba mu 1995 this constitution is the best in the whole world and if anyone tries to tamper with it I will go back to the bush. Fight. Bannayuganda bawuliriza constitution gye yagamba nti agenda giwa ekitiibwa nti makula era ajja kuddayo mu nsiko alwani yakagivulungula emirundi emeka yajjamu term limit najjamu age limit kati bali mu kugitogonyola nakati balina bye bagala oteekamu ebirala mbu bayiseewo ababaka ba palamenti babalonda president naye nga yakyogerako owulidde obunanfuusi bw'oyo omusajja kale bannange njagala kaaba n'ebimala eyo. Kaakati mu 1998 President Museveni yagamba I will retire next year. 1999 bwera agenda okulitayalinga nga atuwadde essuubi n'abantu baffe betwali twesiga betwali tumanyi nti kati oke wano kuba kiganye leka tulinde oli owanga ajja kujja kuba twabalina kuba twalina bakama baffe nga ate betumanyi abasobola okudda mu kifo kye bonna yabakaddiya abala n'abalwaza n'abatta abalala baafa kazini bamukuba akatayimbwa ku mutwe mukazi kyaddula lwasobola okwata omusajja olinga bwe wali omumanyi namukuba akatayimbwa wano n'afa yalinako abamukuwatirira bamuyambako baali mu kisenge eyo ne bamuwujja bawuza katayimbwa genda mu maaso ebyo naye byogera mu mwaka w'2002 yagamba ng'okulonda kwa 2021 Gaddafi will attend my retirement ceremony. Yali agenda kuwummula bwa president. Okiwulidde? Yali agenda kuwummula bwa president era ng'agamba omugenyi omukulu aliba ku mukolo ogwo agenda kubeera Gaddafi. Kaakati 2020 mugumu I still need your support for only this term to accomplish NRM goals. To accomplish NRM goals. Nkumi olaze 2020 nekiza besi jagamba banange mumpe ekyo nikisanja. Kimu malirize ensonga semasonga. Ezo 10 point programs zetwajja nazo zetwetwewanyisa. Aba vene tukamba okay. Awo nana lisi nava mu maje. 2020 mugumu wali mu maje. Ngokyali akiti. Nava mu 2008. Kakati 2016 nagamba Uganda will be a middle income country by 2017. Ikiche mulaba nulire enguudo eziri mu Kampala abantu bazikibwa kasasiro ne kati emirambo gyabwe gikyali musimo mu kasasiro tekikwasa ensonyi eggwanga lino okugamba mu kasasiro yaziika abantu genda kakati 2011 eno musonga nkulu
2011 nange wenatandikira akalulu nengende kasana nesimbawo agambye I don't need votes because I have the army and the money. Awo wenatandikira okubukira nange wenavire eri mu service nenjija mu political wing 2011 siwewo awo nange wenatandikira okuninga omusajja ono gwe twaleeta lyali liba lya ndiga kumbe munda nga musege nendandikuga waika nemulise ate okirungi amanyi ajja kumpa kyampadde tulabe nga tutambula bwoba tolina nyindo mpanvu toyogera nawereka toyogera kakati 2014 president ino musajja I don't work for Ugandans. I'm working for myself and my grandchildren. Eyo naye abyogera mutategeera ati olutwalo tutandise okutegeera kyovola beera twamwabulira fe abamu kati I cannot hand over power to wolves emisege tajja kukwata buyinza mbwabo w'emisege naye atandise okutulaga kala z'entuufu Jeno Museveni oli musajja mubi nnyo 2015 tugenda mu kaluka 2015 n'agamba those saying agende they want to come and steal my oil abagamba nti agende mwagala kubba mafuta ge yagajjawa yatunda nteze lwakitula amafuta gage kyogamba ku mulembe gwa mite galiyo sera kibyate kinatuka butusi kulaba nti no bateeka mu kumanyi kubanga bambi era nabo basaasire basajja bato abamu bafuga nga myezi 3 eyafuga enyenyenyo yafuga emyaka obesa olaba ewe myaka 4 gacyamulemye okujjayo okiwulidde kakati buli kintu yakifuula kiki bw'otunuulira emirimu ngeri gye bagigabamu ako nako ngenda kutuuka omazeeyo 2016 agamba he will smash anyone trying to overtake power. Bino byonna Jeno Museveni yabyogera okiwulidde kati ekyambuusa ennyo nze ng'omulwanyi kwe kutunuulira lisiti y'abantu abali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa mu ggwanga nga bonna bakkale balijoni egyo baggwanga eryo nabo ngenda kukuwa obeesomere nga sinze bajja gamba mbawaayiriza okitegedde bajja gamba nkola ki mbawaayiriza nabo kamba kunoonyeze kubanga bino ebintu byetwogera tetubyogera lwakuba nti tetubaagala nitwagala kubanga eggwanga lino Uganda lirimu abantu emiliyoni kati bagambye ana plus naye bakimanye nti temuli mu ggwanga limu tulina amawanga 52 ffenna tuteekwa okubeera nga ffenna tuli kyenkanyi ku keeki y'eggwanga okitegedde kakati essaawa bw'otuuka n'otunuulira abantu abali kati nga mu security circles nga bonna bafamire emu ffe nga abalwana tukaaba amaziga era abamu twebuuza naye kiki ekyatulwanya ffe abamu okulaba nga naye ne munnuupu katana akaaba agamba nti Nyanzi amucunya alimba mbo ali tribalistic Nyanzi alimba naye ate omanyi ebyamawulire ebimu nabyo ebimu bituufu ebimu bisobola okubeera awo nga bikola ki naye njatutuusa ensonga eno then nina ku nsonga ya Nuupu nayo njajjogerako wakati wakatana n'Enyanzi kubanga abantu bano osome n'amannya gaabwe below are the top Uganda's security managers. I think they debate in Runyankore. Kakati ono no Muhoozi David, State Minister for Internal Affairs, General Muhoozi David, Mukwezi Jim, Minister of Security, Byakagaba Abbas, IDP, Tomo Magambo, CID boss, Dr. Byabashaija, prison boss, Kuraije Felix, Army spokesperson, Muhanga Kayanja, Commander Land Forces, Chituma Rusoke, police spokesperson, General Kahindo Tafune, Internal Affairs Minister,
Muhoozi Kayinda Lugaba CDF, Major General James Birungi Semwai Boss, Mbaine Frank prison spokesperson. Nebyo Museveni tumogedde. Anti ye commander in chief. Kati mu bantu bano kati be bakulira nga bakugambye nti be security managers. Lwaki mwe mu Nuupu temukikola bwe mutyo? Andi nja kukikunnyonnyola nakyo. Kubanga nammwe mu Nuupu Sentamu yandibadde akwatagana ne Sekyanzi n'akwatagana ne Nyanzi. Na lwaki mmwe mwakkiriza okubateekako Rubongoya, Bishekezi, Katana naye nga ate President Museveni bwe mumulaba ye ateekawo babiri? Kati ekyo kye tulwanyisa. Mukirwanyisa ng'ewamu ekibakosa? Tekinaabo kitukoseza kubanga wali tuteekawo obusobozi. Wuliriza ate ekibiina ekiri ebbali nga kijja mu gavumenti tekyenkanyakanya na kiri mu buyinza. Wuliriza kino kankimaleyo. Essaawa eno omanye ekyakozesa ekyo NUP okubikola. Jeno Museveni oyo era yakireeta. Kubanga yatandika okugamba nti ekibiina kya National Unity Platform ky'Abaganda bokka. Bambi Lubongo yakuba Baganda. Wuliriza talina wabakubira. Amawulire tugafuna Sekyanzi. Wuliriza nno. Lubongo yalina ekifo kye kyalwani. Era Secretary General yabakutte ekibiina. Anti era Secretary General. Okiwulidde? Twabijjamu naddala National Unity Platform atawonjebwa credit. Kubanga yajjamu biri ebyokugamba tribalism. Okubeera awo nga mugamba mawanga. Bw'otunuulira line up okuva waggulu, Sentamu Robert Kyagulanyi president waffe amuddirira abaani Secretary General Lubongoya Lewis amuddirira abaani Twezala Katana Muganda bonna beeyo. Anti wuliriza anti gakugweramu bwereere. National Unity Platform leader of opposition Bisekezi. Waliwo anamme owuwe okulya kireka abeebweru basooke. Waliwo sebo Bisekezi si yasooka okubeera leader of opposition ku kisanja kino. Waliwo Mpuuga Mathias ow'ekitiibwa omanyi kye yakola guyo yakoze information gennina yagaana okutemera omukwezi. Kakati essaawa eno nze nange nendaba nga ofunye sikubwegamba nti kwezi lwakitompa kuba sikutya naye anti sikugoba tuteesa buteesa nekugamba anti era ogenda kulya bwa meeya nze omufaliso ngenda kuleetera ddala leeta era sisobola kukwerabira ojjakumpulira nze kwezi. Ate n'ekirala bwana kwezi abantu tukkirize ng'okusiima ku bannaffe abatukoledde ebintu. Waliwo kyosobola okukola nga gwe omuntu naye waliwo n'asobola okukubuusa tukyagenda abasajja abo bonna baggwanga limu eryo naye babe security managers ba Uganda bakutte ekintu kyabwe. Ffe bwe twali tulwana mu nsi kate ebyo tebyaliyo. Buli muntu bamuwanga oba oli twali kusitwago era ne bwe twajja wano ebintu bino bitandise kutabuka. Muzeeyi ayagala kwenywereza nga olwo bantu bamutegedde. Tulina bakama baffe be twalina babakulu bajeno baani olwo batandise okumutegeera batunyefunza abakiza Besigye bakazini bangi nnyo. Mulina ne be mutamanyi be banyiga. Mulina ne be mutamanyi ffe be tumanyi ba historiko bannaffe abanyigibwanga Mayombe oyo badde omwerabidde yali mutooro tebamunyiga era bwe yali afa yayogera ekigambo ekyo yagamba wajinga wameneuwa. Omanyi kye kitegeeza Mayombe yali mukwano gwange nnyo yali mutabani wa Reverend kakati nno ssebo nga bwe nagambye nti obuuzi eby'omunnyanja Ggoonya wendi manyi bangi nnyo n'abalala nja boogera be banyiganga. Musajja yafiiridde mu buliri naye nga bamunyize kata bakulabangamu ka element akagamba nti oyagala kubuuka. Naffe tubuuse wano jjo ate nga tubadde ku lanka ya wansi naye bali abalina lanka eza waggulu baali baabuuka dda naye nga tebakina kyakola. Noyo awona atya Museveni kubanga yatu Kayindo Tafiire kati yagambye nti bannayuganda mulondesa amagezi. Kayindo Tafiire President tageza n'abakakati kabongo aleesa omusika. Kayindo Tafiire kuvira ddala na mu nsiko tewali ne Museveni yali amutya. Naffe ffenna abasirikale abaali ku level eya wansi nga Kayindo Tafiire oyo omusajja yali mutemu nga tuli mu nsiko nga yakuba bufuuni era ng'alagira nga towona. Kiki ate omusajja oyo yali ate ne General Museveni amutya kubanga amumanyi nti ngeri yalaningangamu emirimu gye. Waliwo wano we yamugoba ng'amugye ku bwa minisita n'agenda ebweru
yakola lisafu olwaleero n'ali nyonyi n'agenda Jeno Museveni yamugamba onanifukuza kama mbwa yamugamba do you know that I can make a trouble here teyamuzaako nga talina mu Uganda mulimu yagoba banne yalemerako ye tayagala genda era n'omugenzi eri gundi tumwine bye yagamba bantu bangi otuwummuza nawe wummula okiwulidde nawe wummula tuweeko ku baana abavubuka nabo batambuzeemu tubeere wano nga bamaneja baabwe byayogedde wano tobiwulidde akirina gwe bwoba owulira ku statement gye tusomye wano akirina okuviira ddala mu kinana mugumu ayirina oli yali anoonya kutuula butuzi mu ntebe yagambye kati wulira mutabani we Jeno oyo nze nali sergeant nga yasoma busomi awo kusomera kugondi ku Kampala Parent nze nga ndi ku sergeant nina gundi satu si nyota zino gundi satu nga ndi sergeant nga civilian asoma olidi kati esaawa eno Jeno ye CDF muduumizi wa jeri yagambye mbu yaloose mu Uganda tegenda kufugibwa muntu atabangako musirikale era kinikyo yaloteddewa Katonda abeera wewo yaloteddemu buliri kakati sebe watoba Museveni naye yabirootanga ani yagamba ate bye tusomye olooza teyalotanga birooto n'ayogera naawe kubanne ne balya n'azimba ensi ezitali nazizi okiwulidde naye ono atafa ku banne ng'abamanyi Katonda atuwadde obulamu kuba bino ebintu byenjogera bannanga abamu bali mu ttaka tebasobola byogera byenjogera nze kati mwalwana mutuufu kikwasa ennaku nawe bannanga abasinga obungi bali mu ttaka kati bwe mba mbyogera nga Katonda kyampadde obulamu nti nsobola okubyogera yali badete nga bagamba wali omukka tewakola ki tewabula muliro Jeno Museveni waba n'ebitiibwa ekyomukisa omulungi buli kimu okifunye wali tolinako oyina walaba nina ekifaananyi kye nga tugenze yewaabwe nga twakamala okuwamba n'oyo wini byanyuma yali amutambulira ku lusegere bw'ati nga tugende wakitaawe nga balina kasiisira aga Katonda muggulu nge wakitaawe tugenze yewaabwe Nyabusozi eyo nga tuyigenda tumukuuma bwe tuti nga ayingira kasiisire wakitaawe buno obuyumba bw'essubi tugamba nti pulezidenti lwakitula yakolayo ng'afunye bwa pulezidenti bwonna kawabe wano mu Kisozi ate ery'ettaka ly'ekisozi yali bana ku gavumenti yali gavumenti rangi kubanga gavumenti yali faamu ya gavumenti ekitongole egundi waliwo ekitongole ky'amagye bakita National Enterprise Corporation neeke mu bufunzi nakikoleramu nokikoleramu ettaka eryo neeke yaligula nga lirimu ente lyali lya musajja gwe bayitanga Kisozi kati Kisozi oyo bwaliguza gavumenti nga bayita mu kitongole ekyo Jeno Museveni agenda abbako oluwawajjo olupapayo lwa mayiro mmeka zisuba ne mu mayiro 3 kakati era neneke kyayinayoko kapaati ke bagirekera nga gavumenti baawula mpanyi kati ettaka eryo lyawo yabbanira nairi ebyo byonna tubimanyi kuba tubabaddemu kupanga pulezidenti yali mu nsiko ng'alwana nga talina wadde akajiiko wadde akakezo zaava zaali za gavumenti ezimu yazijja omwo mu ranki eyo endala waliwo ranki ezinyingi nnyo zaali zambalala zaali za baziza kigezi ani waliwo ranki ezaali wamu nekongolerawo eza gavumenti zaali z'obote zaalimu ente nnyingi nyo bazeegabanya mulindeeko wetugiriddemu awo ng'ombuulira nti nno Jeno Museveni nti mu nsiko tebyaliye tebyaliye omuntu baaba wanga buli kuba kati olaba nze nasookera ddala nga tutandika olutalo nalina omukulu omu bamuyitanga biseera ebyo provision gyewutu ebiki provision gyewutu lanka zaali zamusika eyo walingawo provision gyewo1 ne gyewo2 gyewo1 yabeeranga nakajjakamu gyewo1 yabeeranga nakajjakamu gyewo1 nga wabulira buli kati namayinja mu nsiko mwali mugalina kati nga bakaputeni kandi era nga bwe baba gwe bagikuwadde ngaera gyoyambala twalwananga nnyo nga tubyekolera era nga bwemutegeerera omutulano kati provision gyewo1 gyotu kati bwe mbanze netidde kaputeni wange ekyambalo sikyeyambalira ekyambalo wakyambalanga naye nga lyanka togyambala bagikugjako ne bagiwa omutuufu okiwulidde kakati nalina omukulu omu nga bamuyita kaputeni Kibuuka obuseera kati yafa bamukubira eyo Sudan yafa
gwe natandika naye mu nsiko okiwulidde yali kapiteni Kibuga nga we waffe kukyalo Buganda twalina bakomanda Kaggwa oyo Kaggwa gwe wawuliranga ku Lugogo wali gwe baakaabanga abasajja wabiwulirako abasajja bobo tebamukaabanga nga balowooza mbu Kaggwa na Mmundu kika kya Mmundu ndotakuba Mmundu wali ku Lugogo okugenda wali olaba omugogo gwobuka oli ogenda ekiwoko gwe bayita Kaggwa we yali yabeesinga awo ku Lugogo awo era Emmundu yavugira awo abakyoli ne bataleka n'okugamba kuna siragani iyo nnyo wanayita Kaggwa ne banoonya mu dictionary Emmundu gye bayita Kaggwa ne babula yabasabula naye bambi ala naye yafa nga ali mu mbeera yafiira mu lutalo ye teyagira kuba yali Kalampenge okimanyi yali musajja mugumu nnyo nga ne bamugamba nti bajja 10 ng'abeerawo tavaawo ne bamukuba bamutta oyo n'afa twalina abantu baffe bangi nnyo Abaganda abali mu bifo ebyenjawulo nga tuli munsi era nga tumanyi bwe tunaatuuka wano kijja kutambula bwekityo bakuze naye kati bwe twatuuka wano kumbe General Museveni yalina tageti ye yakugwenywereza mu buyinza asooka tukozese ffe yeno oluvannyuma anyweze ekintu kye nga tukaddiye kubanga tibwotunuulira abantu betwajja nabo waliwo Kanomale waliwo kano Brigedia General Kawagga waliwo bawaswa bali Kalega wabule bawaswa bali Kalege wali naye babona bali tayalinga dda baveterani bakaddiwa General Sejjusa bona bakaddiwa dda General Sejjusa bangambye bamutambuza na mukaka asobola nakugoba mbaata abantu bona yabakaddiya fena yatukaddiya kati webuuze webuuze gye myaka alimba muyagwezize kinana alinga mu 95 nijinga mukuba anti yamunanga ali bulungi buli kimu akifuna ne bwayagala omugjamu omusayi emirundi 10 bajjamu olunaku buli kimu weekiri wali ate nga kikolebwa ku ssente zaffe za muwamukyolo kizize okitegedde kati yalina omukisa nti feyadi yatubuukirako yena kataba twamala okumutuusa waggulu ate ddala ye n'asuula ffe ne tusigala wansi tetukyasobola mutuukako tuli wansi yali waggulu atukanga bukenza kumbe wuyo alikuwa nani amanyino bitubuuza ne tukaaba n'amaziga nze nga nkwaso nga nteekako omudaali kololo yambuuza kumbe wano erikuwona wapi ne mujjukiza ndikuwa na Kanomo Lumumba Sadi Battalion erikuwa wapi ne munyonyola byonna kakati bwe nabimunyonyola nanjijjukira naga wewe nti sindio wewe kadogo mwenye olikuwa nakana huyo Kano Lumumba hii nimugamba ndiyo nga erinnya ali asobola obutalijjukira naye ng'ekifaananyi akirina okitegedde naye kakati nene musajja naye omusaasira okubanga akyakujjukira ku magye gonna ge yayina ajjukira abantu kataba nga yakulabako ajjukira ebifo eyo yonna gye twayita ewaffe eyo mu Kiduku Envunaanwa Kalege Makurubita buli wamu amanyiwo yali alina memole naye neewuunya okulaba ate nga teyalabiraffe abajja naye olowooza muzeeyi ki ekyamutuusa mululu n'okweyagaliza kwagaliza famire ye yokka n'okwagaliza tribe ye kubanga abasajja abo bwetwagira mu buyinza baali tebalina maka we basetolinga nti wano twazimba ennyumba batambulanga butambuzi nga bagenda balunda era ye yababuusa n'abagamba mutandike okugula ebifo nga temuvaawo mugule ezifaamu muzisibe bagula bawamba nabuwambi bawamba ettaka eyo nakasongole ekyankwanzi yonna amataka bawamba mawambe ne mubende eyo yonna amataka bawamba mawamba ate bagula kati ekyomukisa omubi ffe twali baana bato nange singa kati nina mayiro y'ettaka kubanga yesaidiza engoma eyo waffe gyaliyo era kyova olaba abanyarwanda bangi nnyo eyo engoma n'abanyankole golooza bagagula meka bazijjawa ssente bali ku public abasajja abakulu abo bonna bakazoora bakano kazoora bonna bali eyo mataka bawamba mawambe okitegedde ensobi gyokka ffe Katonda yatubonereza lwa nsonga emu twali baana bato nga tetubitegeera naye senga byalinga kati bwendi senga nange nina mayiro nga 3 ez'ettaka naye akati President Museveni golaba okuvaawo okwe katugeze akalulu akajja kamukubye oba bamuwambye tekiyinza kuviirako ekitta bantu mu ggwanga ekyomukisa omulungi abasajja abo luli baali tebalina kyebeeguya mu nsi eno mu ggwanga yaffe Uganda kati balina byebeeguya balina ebizimbe byolaba ezo zakedi eziri mu bibuga awo byabwe
Sajja Bosco Mwonge wamuwulira bw'alajja nanga tuli mu covid abapangisa bamugamba sewo wekitibwa tusalireko okafu tubadde mu covid tetumyaka 2 tetukola n'abagaba banange nange gwe mulaba ndikakologosi tewamuwulira ndikagologosi bananyini bizimbe gye bali banange naga mu nsonyi we banange wemba nenyo ninawo kakeedi kamu yabyava mu bigambo mukulu oyo Bosco Mwonge ebyo ebizimbe byonna byolabe bwayise waliwo ekizimbe kibazimbye ku katale bwayise kyaba nende mpulira mbu ni wano ku Pioneer Mall bonna waliwo kirala kizamuzamu kyali kya Bosco Mwonge wali bwayise kati bakiteekako zamuzamu akeedi nakyo kya mukulu we kapeeka namunkekera y'omumanyi tonkubya miggo nakino kye bazimbye bwayise ekyo kinene ono Mahadi bambi naye kagologosi Mahadi kagologosi kyekimu ne Kamwesi byonna olwamala okuzimba Kamwesi kakati beeguya ebintu byabwe olwamala okuzimba kino ekyokuntebe road naye naafu ate oyo Avema alina history muwanvu kuba Avema yali lieutenant ngaali mu construction wali ku Kibira road lieutenant bamukozesa nga kagologosi ne bamala ne bamwanula okitegedde kakati ffe omukisa omubi gwe twafuna nkikunyonyodde njanja kiddamu twali baana bato era neetonda naddala ewaffe Luweero gyenva obutabataka neetonda okuba nti kino twakola omulimu gwe twali tulowooza nti gwe mutuufu aba ne tubaleetera omuntu ne tulwana kubanga eyo mukyalo bw'otuuka ewaffe okaaba n'okukaaba n'amaziga kati ewaffe kuva mu tawuni ewaffe ndina mu Luweero tawuni kanso naye okuva mu tawuni okutubye tomanyiyo tewazika maamu waliwo mayire n'ekitundu kubanga gye navanga nejja okusoma Luweero mu tawuni naye amasanyalaze gaakatuukayo mwaka gwe Luweero nga mbonyebonye nnyo mayire emu n'ekitundu okuva mu kibuga wakati ndina mu Luweero tawuni kanso naye kakati kambuuze bw'olaba nga mu nuupu gy'oli onoggusa ebigendererwa byo ebyakulema okugusa mwena abeemu ndiyinza okukutuukirira kuba nsonga indicators ejjendaba ate engeri gye nasoma community psychology nze ntunuulira embeera ebeeriwo nentunula n'omuntu gwe njogera naye nemanya kyategeeza bwe ntunuulira embeera kati gyendaba kati ekawempe endaga ku 10 ninako nga 95% okutuukiriza ebirowoozo ebitundi byange nga tunatera okumaliriza bubaka ki bwolekera tulina ke twabadde olina okunnyonnyola akanyanzi ne katana obutakkaanya obwo nga busajjuse tebuleetera ekibiina kyaffe okumenyeka akati omanye ebyobufuzi kati tutuuka naddala kati ku myaka gino mu bibiina byonna kabibenaaleero obutakanya bubeerawo kubanga mwena temwazaalibwa famire waloba ne famire mulwanagana ate n'okweyagaliza nakwo katakusukka n'olaba nga oli ayagala kino ng'ate nawe ekyoyagala okitegedde oba oli awo muyinza okufuna conflict ne mutakkiriziganya biva mulowooza buli omwana alowooza kino nalowooza kiki naye nze bwe ntunula ennyo siraba katana walwanira nnyo n'ennyanzi kujjako omuntu ayinza okulwana n'ennyanzi kubanga bali ku kifo kimu yono meya weewa Owemakingi nze gwe ndaba ennyo yatera nnyo era n'olwaleero mbaŋŋambye ali mu Kawempe teyagenze kuziika yagenze ali mu Kawempe ate nga Lord Mayor Nyanzi ye gyali yagenze okuziika mama waffe yali mu kunoonya kalulu Kawempe baŋŋambye ali eyo mu Kazangola kati ekitegeeza bwe abantu abaagala obwagaza bifo era abantu ku luno nsaba pulezidenti wange Robert Kyagulanyi akozesa obuyinza bwe kuba constitution ebumuwa ku luno abeere mu buufu ekyomukisa omulungi omusajja oyo mugezi okiwulidde omusajja oyo akutunulira butunulira yayimba oluyimba Nalumansi ng'eggwanga nate linnamanya Nalumansi lutegeeza ki tetukirabye newankubadde tukirabye bukedde Nalumansi mpuuga ate Nalumansi ye mpuuga gwe yali ayimba kyokka nga weewuunya nga na bino eby'ebitaano wuliriza nti na bino eby'ebitaano nga tebinnajja pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi yayimba oluyimba olwo nga nkyalina mu NRA abazungu bagamba nti bo baagala Joel Ssennyonyi tebaagala Kyagulanyi abazungu batya mbweri ebweru ebyo bigambo by'abamawulire ekyomukisa omulungi ebikolwa bye bisinga ebigambo katutunuulire ebikolwa bijja era saawa yonna tugenda nokutandika kutambula era oluva mu kuziika senga tuli wiiki eno gye tulimu gye twali tugenda okutandika okusimbula
nga mulaga mugenda kutandikirawo tugenda kati kugenda mu northern region tusensere northern eyo kuba northern eyo ku kisanja kino yatuyisa bubi ate nga temwagala n'okugendayo mu kuteesa eyo si ensonga twali tebagenze kola campaign tugenda kati ku campaigninga balinde era ne office ezimu tugenda kuziggulawo kuba kati erira twagiteekayo eggulu tetunateekawo office tugende Moyo tugende Ajumani tugende Maracha Koboko Arua tujje Nebbi eyo yonna okitegedde kati nze nteekateeka era bwe bw'aveeyo bwe tunaba tumaze kino ekiwubaalo kyaffe kye tulimu agenda kutuwa line up njagala osibule n'ebigambo ebisibirira bannakawempe entanda neyanziza nnyo sebo muganda wange Kwezi Robinson era wankubadde buli kaseera mbeera nkwebaza manye koko y'omutamiivu tegwa mwebaza naye neebaza omukisa gwompa n'eddoboozi ne lituuka ku baganda bange bannakawempe ne Uganda okutwalira awamu naye ng'ensonga enkulu omanye ffe bw'oba olina kye weeyagaliza n'eddiini yaffe ey'obusiraamu gamba okweyagaliza sunna okitegedde bwe biba bigaanyi tookaka mbeera naye ng'amazima gali nti bannakawempe okwagala kwe bandaze ng'ate sinaba kugenda nnyo active kuyingira mu bo munyonyonnyo n'ekyo omukisa omulungi olw'okuba natambula mu kisanja kino nga ndi ku ntebe ya ggombolola era bamanyi nti awaswa Juma ajja newankubadde tanatutuukako abamu naye abamu mbadde mbakoze eki era sensaba bannange mubeere bagumu ekyomukisa omulungi ensolo ku kizigo kweri National Unity Platform omukisa ogunkwasa kaadi y'ekibiina nina 95 ku 100 amiina awo naffe kye tusaba bakuwe kaadi otambuze ekitundu kyaffe kyekawempe kuba nze mwembeera mwe nazimba amaka gange mwe nina n'oluguudo waswa Juma Road ani atalumanyi naye ate bino bebagamba nti ne mufumbira jjeeyo bannange mufumbira asula wano Mmengo ate kati ajja abafuga eri temulinayo bantu tetunabiwulira kubanga ne bakandidate abaagala ekifo ekyo bangi ate nga bamukawempe naye nga byamufumbira sinabiwulira sijja kulimba naye bwe naabiwulira nja kukolako komenti yange ng'omuntu kubanga nange nina omutwe gwange kakati bwekinaba kituuse nga nkiraba era nja kudda wano okunnyonnyola kale abalungi abalabi ba Kwezi